n'olaba bwe batta abasiraamu e Falasitini bali be batta baganda baffe, batta okuva ku muto, ne batta okuva okugenda ku bakadde, ne batta abakyala, ne batta abatalina nsonga. Alqatil n'olwaliro bakyatta, batta fi saabiq, emabega batta, nakati bakyatta, battira mu kamera ne batta nga beekwese, ne bawaŋŋangusa. Ne wano we mbadde nnyingira, ne wange waŋŋangusa, ne wano we mbadde nnyingira, abawaŋŋangusa basanze awo ku mulyango. Musirimuuni bava mu mayumba gaabwe ne mu nsi zaabwe ne batambuzibwa, muzannya n'abakaafi. yukhrijuuna arrasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Abantu abo kye bavunaana omusiraamu si kirala, si lwakuba tuli babi gye bali, wabula an tu'minu billahi rabbikum. Ezambi ly'omusiraamu eri atali musiraamu liri eri eddene. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna, buli muntu gy'osinziira okundaba era n'okumpuliriza. Katonda mulungi atuwadde ekiseera kino okubanga ate tukwata ku nsonga enkulu. Mukadde waffe Sheeka nga bw'omuwulidde ayogedde nti obusiraamu babukyawa oba bakyawa abasiraamu. Kyenjagala tutunuulire olunaku lwa leero. Abasiraamu njagala kubageraageranya ku bintu bibiri. Ekisooka ye mwana akulidde ku mukazi mujja oba ku step mother we. Abaana abo abasinga obungi maama ne bw'aba amuyisa bulungi olw'okuba omutima gwe gumulowoozesa nti si ye maama amuzaala, ebiseera ebisinga abeera yeemulugunya. Buli kiseera aba yeemulugunya, newankubadde nga maama ono amukoledde byonna, amulabiridde bulungi, buli lwamulagira okukola emirimu ye alaba nga amutulugunya. Kati bwe busiraamu bwe butyo bwe bufaanana, bwezimbamu ekintu mu mutima nti babukyawe ekitali kituufu, okusinza ku biwandiiko n'ebyokulabirako bye ŋŋenda okuwa olwaleero. Ekyokubiri kye nnyinza okugeraageranya ku busiraamu, edda bwe twabanga abato waabangawo abaana abatankuula entalo, ng'atankuula entalo bwe bamukwatamu oba ng'akubya oli ejjinja ng'aleekaana nnyo ne yeevulunga wansi, era ogenda okumaliriza nga bakubya oli ate gwe baasoose okkuba oba gwe yatankudde. Kati bwe busiraamu bwe butyo bwe bufaanana, bwesiga ekifaananyi nti bulungi eri abantu ekitali kituufu. Ŋŋenda kusomera ebiwandiiko. Bassebo ne bannyaba abampuliriza, tulina ebitabo bibiri. Abakristaayo tukkiriza mu kitabo ekiyitibwa Bayibuli. Abasiraamu, ebibinja by'obusiraamu byonna bikkiriza mu kitabo kye bayita Qur'an, Hadisi awamu ne Tarehe. Kaakati mpuliriza bulungi. Ŋŋenda kuleeta ebyokulabirako nga mbisoma mu Qur'an nga bwe mbuuza ebibuuzo baddala nga mu Kristaayo mu Bayibuli gyebiri. Ekisooka, mu Bayibuli yonna tetulinaamu vaasi yonna oba lunyiriri lwonna nga Bayibuli etulagira okukyawa abasiraamu. Tetugirinaamu, temuliimu kyawandiikibwa kyonna mu Bayibuli nga kigamba nti abangemu Abakristaayo mukyawenga abasiraamu oba temubafuulanga ab'emikwano nga bwe kiri mu Qur'ani. Eno Qur'ani bassebo ne bannyabo gye ŋŋenda okusoma egamba bweti mu ssuula ey'okutaano, essula ya 5 aya ya 51, essula ey'okutaano aya ya 51 Qur'ani. Owulirize bulungi kati gwe Sheeka nga tonaba kwogera osooka ombuulire kino kitegeeza ki. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Owulira bategeeza basiraamu, abange mmwe abakkiriza abasiraamu, temufuulanga Abayudaaya n'Abakristaayo ab'emikwano enfiira bulago, ba mikwano ku bokka na bokka, n'omuntu abakwana mu mmwe mazima ye abeera wa mu bo. Mazima Allah taluŋŋamya kibiina ky'abalyazaamaanyi. Eyo aya emu nga Allah agamba ekigambo Bukristaayo mwe kiri mu Qur'ani n'ekigambo Buyudaaya mwe kiri mu Qur'ani, nga Allah agamba abasiraamu bakyawe Abakristaayo tebabafuulanga mikwano gyabwe. Kati nange wendeetera ekibuuzo, ku Mukristaayo n'Omusiraamu ani akyawa munne? Okusinza ku kiwandiiko ekyo
njagala y'omusiraamu ampeeyo olunyi lumu nga lugamba nti abangemu abakristaayo temufuulanga abasiraamu abahamadiya n'abasunni ab'emikwano. Tetugiinaamu vaasi. Mukama waffe bwe yali asomesa yagamba nti oli ne bw'aba mulabewo mwagale, bw'omusanga ennyonta emuluma muwa amazzi kubanga okuwalana eggwanga kwa Mukama bw'ayogera Katonda. Eyo aya emu nga Allah alagira abasiraamu okukyawa abakristaayo era baleme kubafuula mikwano gyabwe. Kati sheeka nga tunaba kugamba tebatwagala, kiwandiiko kiikyo, kiwandiiko va mu bigambo. Aya ey'okubiri essula ya 9 mu Bayibuli tetulinaamu kiwandiiko kyonna nga Katonda wa Bayibuli agamba abakristaayo okutta abasiraamu n'okubateega n'okubakuba ku nsingo. Tetukirinaamu nga bwe kiri mu Qur'ani. Essula bassebo ne bannyabo ngambye ya 9 sura Tauba aya ya 29 negamba bweti katilu ladhina la yu'minuna, mutte oba mulwanyise. Katilu kitala, okutta oba okulwana. Egamba bweti mu Luganda wano lwe bavunula agamba nti mulwanyise abo abatakkiriza Allah wadde olunaku lw'enkomerero era ne batazizza ebyo bye yaziza Allah n'omubaka we, ne batagoberera ddiini ey'amazima mu abo abaaweebwa ekitabo. Mubalwanyise okutuusa lwe banakkiriza okuwa omusolo nga beewaddeyo era nabo nga banyoomwa. Allah agamba abasiraamu balwanyise bonna abatakkiriza mu busiraamu. Ngenda kusomera sharehe wansi owulire. Ngenda kusomera sharehe kubanga gwe oyinza okwebuzabuza ngo baali bategeeza balala. Nedda, ngenda kusomera ekiwandiiko. Kati sheeka nga tonaba kwogera, sooka bino binnyonnyole. Nnyonnyola obukyayi buno bwe tulaba wano bwo butegeeza ki? Zino aya Allah yali ategeeza ki zino? Kati wuliriza wansi mu kiwandiiko, wansi mu sharehe. Bw'oba olina Qur'ani bw'eti ya Abdallah Zaki Matovu, genda wansi mu footnotes osome owulire. Egamba bw'eti etteeka lino liragira okulwanyisa abo abaalemera ku mateeka ga Musa Abayudaaya n'abo abaalemera ku mateeka ga Isa Abakristaayo okutuusiza ddala lwe banafuyizibwa ne beetoolera omusolo ogwo gwe bayita jizya. Okiraba nti bw'obanga onoowangaala n'abasiraamu bulungi toteekwa na kubeera obubeezi, oteekwa kuba ng'osasula omusolo okuba mu nsi yaabwe. Okuba mu nsi yaabwe oteekwa kuba ng'oyina osasula musolo gwe bayita jizya, gukuyamba okubeerawo nga yeeringa ennunuzi. Obagulirira, toyina ddembe. Ekyo kye kitegeeza kati sheeka nga tonakaaba buziga bwa ggoonya na kweteekako kifaananyi kirungi na kweraga nti mwe babawalana. Kambabuulire bassebo ne bannyabo, tewaliiwo nsi yonna nga ya busiraamu ng'abasiraamu be bali mu bukulembeze esobola kubeeramu mukristaayo ng'ayina eddembe, ng'asobola okuzimbamu ekkanisa nga bw'ayagala, ng'asobola okusabira wonna w'ayagala ng'abasiraamu bwe bakikola. Abasiraamu bagenda ku nguudo z'ensi ezirimu obukristaayo ne bateeka emikeeka gyabwe mu nguudo ne baziba streeti ne basaaliramu. Ekyo bazze bakikola mu Bungereza, bakikola mu Amerika, bakikola buli wantu. Naye wano e Uganda we basinga obungi, genda mu katundu konna nga basinga obungi. Ogambe nti nze naguzeewo akapoloti kanjaga kuzimbawo ekkanisa. Kasita bategeera nti gwe Peetero gw'oyagala okuteekawo ekyaki tebajja kuguza. Ekyo kiri ku likodi. Kati mulemwe kubeera awo mweteekeko ekifaananyi kye mutali. Eyo aya ndowooza ogiwulidde. Nsembyayo aya emu okumanya Allah ono yakyawa abakristaayo n'abayudaaya, yatuuka n'okubabbako endagaano. Kwata Qur'an essula ya 5 aya ey'14. Wuliriza bulungi. Kati sheeka va mu ebyo babeerawo ne beekaabya obuziga batuwalana singa mukimanyi nti bano abasajja bakwata ebyokulwanyisa ne batta Abayisirayiri. Abayisirayiri bwe bavaayo beerwaneko nga bagamba baabo balumba Palestine, baabo balumba gundi, naye ng'ani yatankuula? Hamas nga ye yagenda n'ekuba. Kati
bano abasajja. Kakati wuliriza nno essula ya 5 Surat Maida essula y'ekijulo ky'emmere kijulo kya mmere aya ye 14 egamba bweti mwabo abagamba nti mazima ffe tuli bannaswala abakristaayo twatwala endagaano yaabwe wabula ne beerabira omugabo mu ekyo ekyababuulirwa n'olwekyo ne tuteeka wakati waabwe obulabe n'okukyawagana okutuusa ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso ga Allah mu maaso ga Katonda. Kyaddaaki Katonda alibategeeza bye baalinga bakola. Owulira nti buno obwolaba obumulumulu obuli mu bukristaayo ekkanisa y'egindi tekolagana n'ey'egindi. Bwe muba mukuba omwoyo mukube gwa Allah ye yabireeta. Allah ye katabuzi yatabula si kirala ye yaleeta okwawukana. Ekkanisa yaawali tekolagana n'eyawano. Bwe bategeka night prayer nga namwe muteekayo ekyoto, bwe bategeka conference temugenda kujja kubanga ebyo temulowooza nti mulala eyabireeta. Omwoyo gwe bayita Allah gwe muteekeddwa okukuba uno Allah yagambye. Nsomye essula ya 5 aya 14 nti okutabukatabuka okuli mu bakristaayo okwo Allah yakuleeta yikenyini yeyeewaani. Si nze nkyogedde ne bw'ononyiiga n'okuba essimu wansi si nze nkyogedde. Qur'an yekyogedde essula ya 5 aya 14. Kati mulekeraawo okugenda nga mugamba batuwalana nedda teri abawalana wabula mmwe mwennyini mwe mukola ebintu ebibafuula ababi